Mugamba mutya mwe mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video. Olunaku olwaleero nze nammwe abakyala wamu nammwe abaami njagadde mbawe ku ddagala lino ligenda kuba libayamba nnyo abakyala wamu n'abaami. Nammwe musobola okukulayina eddagala ne mulikolera bakyala bammwe singa obeera osobodde. Kayina ddala nga emyezi gino gye tugendamu ebiseera ebisinga abantu bangi mulina abaagalwa bammwe nga tebali mu Uganda, nga bali weeru wa Uganda naye nga bagenda kudda okulya ennaku enkulu. Kati n'olwekyo kyandibadde kikulu nnyo otegeke eddagala lino kwegamba obeere ng'olikaza bulungi, olikolemu ensaano, ligenda kuba likuyamba okubeera ng'oliteera omwami oyo mu mmere oba ng'oliteera omukyala oyo mu mmere. Naddala mwe abalina abasajja ng'abasajja tebabawulira, abasajja nga balaga tebakyabaagala, ng'omusajja abeera eyo ebweru n'aba nga takyakufaako, tayagala kumanya, tayagala kuba ng'alabirira abaana be, beera ng'okola eddagala lino. Kusookera ddala funa ke bayita akawulira, ofune ne kayaayaana, bifuna obikaze bulungi, bikalize wamu. Bw'omala obbikaza bisekule obikolemu ensaano. Enkola gy'olina okukolamu ensaano, teeka eddagala eryo mu kinu oba mu kanu, sekula bisekulire wamu akawulira wamu ne kayaayaana. Bw'omala okusekula beera ng'oyiwa kasengejja osengejje ensaano eyo. Bw'omala ogisekula bulungi nkusaba ofune w'ogitereka. Okuggyako kye neerabidde eddagala eryo fuba okulaba ng'olyanika mu kisiikirize omusana gye guva oba lyanike mu nnyumba, lijja kukala bulungi. Ky'oba olaba nti njagadde ndibabuulire mwe abalina abasajja bagenda okuva ebweru nga bagenda kukomawo ne Uganda, mubeere nga mutegeka eddagala eryo bagende okudda ng'eddagala eryo oliyina bulungi. Kati mbadde nkubuulira nti bw'omala okusekula ensaano eyo bulungi nnyo, giyiwe mu kacupa oba ogisinge bulungi mu kapapula ofune w'ogitereka. Omwami wo waakomawo okuva ebweru, bw'ofumba caayi naddala caayi omukalu beera ng'oyiwako ensaano entonotono ku caayi oyo omwami wo gw'agenda okubeera ng'anywa. Ogenda kuba osobodde okumuwa eddagala eryo, lijja kuba likolera omwami oyo ajja ttandika okubeera ng'akuwulira nga ky'omugamba kyonna ng'akiwulira. Osobola n'odditeeka ne mu nva z'ofumbye n'omamiriramuko akatinitini mu nva z'oyo omwami z'obeera omufumbidde. Akawulira wamu ne kayaayaana birungi nnyo ku nsonga eyo, naddala abasajja abo nga tebawulira bakyala baabwe. Wamu nammwe abasajja musobola oddikozesa ng'omukyala takuwulira, osobola omuwa akawulira ako bulungi nnyo n'ogattamu ne kayaayaana oyo, omukyala oyo agenda tutandika okuwulira naawe bulungi nnyo. Ky'oba olaba nti eddagala lino eryakawulira terisaanidde kubula waka, liyamba nnyo ku muntu oyo abeera atakuwulira, obeera osobola oddimuwaako n'atandika okubeera ng'akuwulira. Ekyamazima eddagala lino naddala akawulira kano n'obeera toyogedde nga tolaamiriza, osobola odditeekamu bulungi ne likuyamba. Mulimu abamu abatayagala kulaamiriza ng'eddene tebakkiriza kwogera bigambo ebyo, kati akawulira kano kaba kajja kuyamba nnyo ne kayaayaana ono n'obeera toyogedde nga tolaamiriza, beera ng'owa omusajja oyo eddagala eryo lijja kukolera kuba akawulira kalungi nnyo ku muntu oyo atawulira munne. Kati gwasobodde okulaamiriza, osobola okulaamiriza ebigambo bino, gamba bw'oti nti kano kawulira mwami wange, njagala obeere ng'owuliriza nze nzekka, era njagala obeere ng'oyaayaanira nze nzekka, nze mukyalawo. Bw'otyo kigenda kuyamba, bw'otyo bw'oba olaamiriza. Nkugambye gwe oba toyagadde kulaamiriza osobola okukireka, naye eddagala eryo n'oliteekamu mu nva oba mu caayi oba mu mmere, lijja kuyamba ku oyo omwami atakuwulira. Tunuulidde nnyo mu abalina abasajja abava ebweru w'eggwanga ng'abasajja abo tebakyabawulira bulungi, omusaba ekintu n'agaana kikuwa n'alwawo ng'ate ssente ng'obusobozi abulina nga ssente azirina. Beera ng'omukolera eddagala eryo ligenda kuyamba bulungi nnyo. Nkugambye beera ng'olikola ng'oliddiŋŋana. Ekambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza ky'otategedde, nja kuba nnyongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0778737 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nkuddamu bulungi nnyo ky'onaaba ombuuzizza. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mubeere bulungi, mweraba.